omulezi ewasinze okunkwatako mukama wange mu aya wa shifaun lima fi sudur nga bujjanjabi obwebyo ebiri mu mitima oba ebiri mu bifuba ekitegeeza nti tulina obulwadde obutula mu bifuba osobola okutambula nabwo ebbanga lyonna naye nga bukoze ki mwebuli kati message ya Allah tabaraka wa taala esooka kufokasinga ku bulwadde bwaki obuli mu bifuba katonda yabadde atuleetera aya etugamba nti bannaye okubuulira kwa Allah kuzze ate nga kuwonya oba ddagala eriri mibiri gyammwe abalina ulcers sukaali basumbuwa nabyo yali abimanyi naye obulwadde Allah bwe yalaba nti butuli kumpi nnyo bwe butula mu bifuba bwabika bingi ng'obuli waggulu ye shiriki akutuula mu kifuba nekifuuka kizibu nnyo okumusangula. Shiriki akutuula mu kifuba lwaki obulwadde n'ensi yonna ssebo ku byemmanyi buli alina kyalwana ayiseewo ayagala kutuuka ku mutima, ayagala kikutule si mu mutwe, mu kifuba, kubanga ekitudde ku mutwe nekitatula mu kifuba tekina kyekikyusa. Bw'oba onaakyusa ensonga yonna weetaaga bantu kubakkirizisa kyokola ki kyokkiririzaamu. Teri akola lwakuba ategedde nnyo, singa okutegeera okwo tekukwatagana naki na mutima gwe na biki biri mu kifuba. Kati Quran ye maw'idha of course esinga okuba nti nnene evewa Allah tabaraka wa taala ne sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebigambo Allah byayogeza abaddu be aboogera ku lulwe ku nsi kuno nga tebafuuse Allah naye boogera ebigambo bye okubituusa nga bwe mulaba ekigenda mu maaso ku ssaawa eno. N'olwekyo nze nalibadde ndowooza nti mu ntandikwa ya buli kimu okweralikira kwaffe kubeere kiki ddala obulamu bwange mu kifuba buyimiridde butya. Mbadde mu lukiiko leero n'omuntu omu nenkubibwa essimu nga waliwo omusiraamu alina okusoomoozebwa kwalimu nga yeetaaga okumuyamba nga imaamu bw'aba. Bwe nvudde ku ssimu nenkyogera we tubadde mu lukiiko nti waliwo omusiraamu ali bwati ne bwati. Omusiraamu gwe wali suubidde nti simu walimu yaŋŋambye nti mugambe alinyise ku bukkiriza bwe bigenda kuggwa. Nga nze nange gwagamba ndi mu kunoonya ani atudduukirira awo mu bwongo bwange okulaga nti society mutuwangaalira etutaddemu embeera nga bw'ofuna omutawana gwonna osooka kunoonya ani annyamba, ate obwongo bwaffe n'emitima gyaffe tegyambuka waggulu eyo okumanya nti waliyo akola ki akulaba. Nti entandikwa ya butya bwe tugenda okuwona ebitusumbuwa mu kaseera ako tetera kuba nti kansaleera kabbiri nti odduke. Nyinza okuba nze imaani yange nzeke yange yentono nga wano waliwo abalina ey'amaanyi mu ffenna oyinza okuwanika omukono Allah kyengera bakikuwa tetumusaba bakikukuumire nga gwe oluba okufuna ekizibu kyonna odduka ku musaalo tosooka kujjukira mugandawo, taatawo, mukwano gwo, mukyalawo. Ffenna ebifuba byaffe Allah tabaraka wa taala takoze tali mukitegeeza maw'idha kugamba ekizibu Allah yakireese, eddagala yalina naye for some reason simanyi oba ndera gye batuleze mu ggwanga wano ne gye tusomedde nti osoma nga bakugamba nti 1+1 = 2. Kahera bw'otuuka mu bizibu ng'oli solve for x mugijjukira nga solve for x neefuuka x eyo process bat programming nga ekulaga nti walina okubaawo formula ekutuusa ku ki ku x ne ku answer gy'onoonya. Era bw'ofuna formula bubi tokola ki ne tulabira nti waliwo Allah tabaraka wa taala ate katonda wa formula
era kyovula omulundi gwosooka okufuna ekizibu kyonna agigondi muganda wange gondi obwongo busooka kunoonya era tumanyi n'okugamba nti kola emikwano emirungi egisobola okubeerawo muki ani asobola okubeerawo ani mu buzibu qad jaatkum mawidatu min rabbikum obulungamu n'okubuulirira kuvudde eri mulezi wammwe Allah tabaraka wa taala wa shifaun lima fi sudur era nga ddagala eri ebyo ebiri mu mutima. Kisembayo muganda wange Sheikh Kiti akomewo mu aya eyo Qur'ani yeewuunyisa bw'atandisa okusoma aya eyo nenjijjayo nga atagiwulira nkonja kenyini gye tunulyewo ku ssimu bwe nti naye byakola ki bamaze okugamba nti bannyonnyo Allah atunyonyodde nti ddagala bw'omala okuwona kitegeeza okuwona tekitegeeza nti omanyi gy'olaga mwamulowooza bw'ova mu ddwaliro bw'ova mu kkomera oba kafulu mu bizinesi mulowooza bwe twafuna obwetwaze ng'eggwanga twali tumanyi ekiddako Qur'ani ekulaga nti okuwona ekirwadde kirala naye n'okukulaga ekkubo gy'odda nakyo kirala era ekivudde wa Allah kikigenda okukulaga kyava wahudan wa rahma obulungamu kati obutandika ng'omaze okuwona endwadde z'omumutima n'ebikusumbuwa era Qur'ani yekola ki kati Allah takujja bulwadde mu kifuba bukutudde mu kifuba ate notandika okunoonya ani akuwa ku magezi nga tonaba kwekuwasa ye kubanga yamanyi ne gy'olaga okuwona obulwadde tekitegeeza nti ogenda kukulaakulanya nnyo eggwanga okuva awowonye kati mashallah tusanyuse nedda oyinza okumala emyaka emirala ebiri ng'okyayiya kyakkola kati ku luno olugendo lw'ebifuba ne mu mitima Allah yekka yasobola okukulaga gy'okola ki obulwadde obukuluma n'okubuwonya n'olugendo omutima gwe lwe lulina okukwata okakasa nti oba oliawo ojja kuba ofunye akayiso ka covid owo mu kifuba kyo vaccine ekole naye rahma kusaasira kwa Allah tabaraka wa taala Allah yatandika akoowola ki bantu amaliriza agamba wa rahmatun lilmuminin era kusaasira eri abakkiriza ebyabantu biba byavuddewo dda wooviira mu kujjanjabibwa mu kifuba n'okuluŋŋama n'ekisa kya Allah okukakatako oba wafuuse eddaki tusaba Allah tabaraka wa taala mu bantu bonna atufuula abakkiriza abagenda okuyisa mu mitima egyo saba mukama wange kwe kuyiga kwenjize mu aya eyo nga ogisomye. Naam. Alhamdulillah Sheikh, jazakallahu khair wa ahsana Allahu ilaika. Seeka mu byatandikiddeko ku aya eno yatano mu 7 suratu Yunus kutujjukiza nti Allah mirwadde byonna atandikidde ku birwadde bya mitima. Ekituufu ne mu mbeera y'omubiri gwe bakebedde mu sikaani ne bamuga nti oli mulwadde wa mutima abagudde ku kizibu okusinga gwe bagambye nti bwe tukwekebejjezza olina ensonga mu lubuto. Kitegeeza nti Allah yatandika n'awantu awali sensitive. Ekigambo sensitive sikimanyi mu Luganda. Obuzungu bukuluma. Kati yatandika n'awantu nga wakwegendereza nnyo nnyo nnyo. Kitegeeza nti omuntu wasaana okutunuulira obulwadde bw'omutima obusookerwako Sheikh bwatugambye bwa shiriki. Bw'oba wakufumiitiriza ekitwala abantu mu shiriki duniya eba ekirwadde kiba ku duniya yayingira mu kifuba eyayingira mu mutima. Kakitegeeza nti tusaana twefeffette nze naawe ebifuba byaffe biramu tebyetaaga bujjanjabi obwo kisoboka nga mu mbeera y'edduniya olwalero enkaaba gye tugikaaba teyawukana wakati wa Jafari na Jofre. Jafari akaaba edduniya ekonome, ffenna tuyimba ekintu eki. George akaaba ekonome, Sura naye akaaba ekonome.
Allahumma n'abakulembeze si be bateredde nnyo n'abasajja batu. Ekindeseza ebigambo bino, ekirwadde ffenna, ekirwadde duniya kyatutuula mu bifuba, kyatutuula mu mitima. Kati Allah mu aya ne 5:7 suratul Yunus, Allah atuwadde eddagala tutandike eddoozi, edduniya etandika okufulumamu. Edduniya buli lwefuluma mu kifuba, mwana wange, mu mbeera ya bulambulukufu nnyini oyo alina okutuula mu kifuba. Ekifuba ky'omutonzi oyo alina okituulamu. Edduniya mu bulamu bw'omukkiriza temuba mu kifuba, temuba mu ntegeera, emubeera eno kungulu. Kati eri munda wabayo birala nnyo, kitegeeza nti bawangaala babiraba bulala, ye n'abatali bakkiriza. Kati baganda bange, kyekiseera omulwadde wa siriimu entandikwa y'okujjanjabwa ye kennyini okusooka kutegeera nti ndi mulwadde, kyakubiri nakukkiriza nti ndi mulwadde, then natandika obujjanjabi. Kkiriziganya nange balwadde bannange, ffenna ebifuba byatuulamu ekirwadde duniya, kyekireeta ensaalwa, kyekireeta shiriki, n'ebirwadde byonna ebisigadde mu birwadde by'emitima biva ku duniya kutuulamu. Era ekitulowooza nti tulina ebizibu bingi, duniya kututuulamu. Omanyi omuyaga nti laisa sha'nu, si mawulire omuntu okuwangaalira mu duniya ng'era bwe gatali mawulire eryato okuwangaalira ku mazzi. Si mawulire omuntu okuwangalira ku duniya, era si kyabulabe omuntu okuwangalira ku duniya nga bwe gatali mawulire eryato okuwangalira ku mazzi, nga bwe kitali kyabulabe eryato okuwangalira ku mazzi. Wabula omutawaana, walakina sha'nu, obuzibu bwe buli duniya kuwangaliramu. Eduniya kasite kuwangalira munda omwo, obuzibu bwagudde dda. Ng'era mu lyato, amazzi kasita gayingira mu lyato, bwe tuterwanako tuzikirira. Kati baganda bange, ekirwadde kye tuyina Allah kyatandise nakyo. Ya ayuha nnasu, owange wenna ayitibwa omuntu. Aya eno Allah okuyita buli muntu, Qur'ani bubaka eri ffenna abasiraamu n'abatali. Anti mu Qur'ani muno Allah mwe yakuŋŋaanyiza obubaka bwonna, khulasatul wahyi, obufunze bw'obubaka, samare y'obubaka bwonna Allah bwe yassa okuviira ddala ku Adamu alayhi salam, Ibrahimu, Musa, Daawud, Isa. Allah yakola samare nga Qur'ani. Yensonga lwaki Qur'ani eno obubaka obubona buli muntu, era nga bw'aba awaddeyo obudde n'ebirowoozo tasobola kusigala kyekimu. Mu layini yo baganda bange, tudde ku ddoozi, bwe tuba tukkanyiza nga ddala tuli balwadde, naddala ate ekirwadde kye twalwadde, alwadde okugulu mu biyungo by'omubiri abakulayisi, alwadde okutu abakulayisi, alwadde omukono naye abakulayisi. Ffe ekirwadde kiri ku mitima Allah kyasoose. Kirwadde ki? Duniya kututuulamu, yezaala shiriki, ezaala obunnanfuusi, ezaala ensaalwa, ezaala buli kirwadde kasite kutuula mu mutima, ekulowoozesa nti gwe ensi oyina ogikungula. Ne twerabira aya ya 64 mu suratul Ankabut. Saba Allah ekitiibwa atuwa obudde bwa Qur'ani ya Rabbi. Ekyendako nti Qur'ani tuli wala nnyo nayo, sekamutagubya. Ffe tuli basiraamu abatamanyi ne Qur'ani kyeki. Tutudde mudalasa ebbanga, wallahi omuntu omubuuza nti Qur'ani kyeki oba omukalubiriza nenga ate teyasiramuse eggulo. Kati tuli mu bulamu nga ffe, kiri mu bulamu bwaffe kitegeeza nti tuli basiraamu kusaala na kulinda lamanzaani. Luli tubaddeyo n'ebirevu naye ate nabo byonna banga babitututteko. Simanyi gwe bw'olaba sunna ziri mu buwambe. Sekaka sunna ziri mu buwambe, ekirevu bakitutte, bakisunsudde olusunsula. Kakati Qur'ani kuggwa omusiraamu n'ebbanga lyomaze mu busiraamu,
kiki kyoyimirirako ga nti anze Qur'ani tetuteŋŋana muki sura ki gyolambika gyomanyi wa gye yakkira bani be yakkako message ki olw'obugayaavu bwaffe ne Qur'ani yempangalo ey'akanyigo mwe tuli aya ey'enkagamanya mu suratul Ankabut Allah agamba wama hadhihi lhayatu dunya tebuli buno bulamu bw'edduniya illa lahuwun okujjako muzannyo ogutwala obwongo bwoba tewegendereza omuzannyo ogutwala obwongo bwoba tewegendereza walaibun muzannyo ogutwaliramu n'omubiri guyinza obutatwala bwongo bwokka n'omubiri ne gugenderako wa inna ddara al akhira wabula obulamu obuddako oluvannyuma lwa buno lahiya alhayawan bwe bulamu obutuufu obwannamaddala law kanu ya'lamun abantu babakubanga bamanyi kati abajjanjabiddwa ekirwadde kiri ekyedduniya batuula mu mitima endaba yaabwe mu nsi yeeyo obulamu buno babutwalanga muzannyo ogutwala obwongo ne baba begendereza nnyo edduniya netabatwala bwongo olwo eddoozi eri etandika okukola walaibun muzannyo ogutwaliramu n'omubiri bwe batewegendereza bano ne baba begendereza ne bawangalira mu dduniya naye ngaobwongo bwabwe tebugenze nga n'emibiri gyabwe tegigenze wa inna dara al akhira ne babeera focusing obulamu bwabwe bo balina obulamu bwe bamanyi obutuufu era nga bwe bafokasinzeeko nabbi sallallahu alaihi wasallama kyekyokulabirako ekisookerwako ku mukkiriza afumiitiriza Qur'ani eno yakka ku ye teyamukkaako busiku lw'abalala yali practical yaayo nabbi sallallahu alaihi wasallama Aisha mama waffe amutenda tugamba nti kana khuluquhu lqur'ani yeye nnyini yali Qur'ani etambula yali version ya Qur'ani mu bikolwa kati bwe tubanga ddala gwe tulabirako kitegeeza nti n'omukkiriza alina kuba version ya Qur'ani mu bikolwa bye atya ng'ensi alina bw'agiraba n'abatali nga bagiraba bwabwe bwe weesanganga ng'endaba ffe mbi tulina yeemu ffe abalaba nga abakkiriza n'abatali then wabaawo ekizibu era okukomyawo eno mu Yunusu aya 5:8 Allah ga nti qul bifadlillah abantu bagambe nti kino Allah okussa okubuulirira kuli n'eddagala n'obujjanjabi okusookera ddala bwa birwadde bya mitima oba bya bifuba na bulungamu omuntu alambikibwe kikyateekwa okunoonya mu nsi akole ki okuwangula wa rahma n'okusaasira Allah okussa Qur'ani n'ebitendo ebyo qul bifadlillah abantu bagambye nti ekyo Allah kibakoledde nga mmwe ku lwa birungi byabaagaliza wa birahmatihi nakusaasira kw'abayinako mmwe fabidhalika falyafrahu mwabakkiriza ekyo kye mulina okutwala ng'obuwanguzi bwammwe ne musanyuka olusanyuka kubanga huwa khairun mimma yajma'un Allah gwawadde okujjanjabwa okwo Allah gwawadde okuwuliriza okubuulirira okwo namu okujjanjaba ebirwadde by'emitima edduniya neefuluma mu kifuba kye Allah namulambika nga Allah yamulungamya Qur'ani gyawulirize mubuulire kyekyokukola diro nnyino kikola ntekwa kikola ntya wa rahma nakkiriza nti Qur'ani eno kwe kusaasira kwa Allah gyendi lyessanyu lye lisooka terisembayo era huwa khairun mimma yajma'un omukkirizo wannamaddala akkiriza nti abakuŋŋaanya ebirala babikuŋŋaanye nze omugabo gwange ngufunye baganda bange kyekiseera wejje mbaka abeekonome kyekiseera okkirize nti eduniya eno erina nnyiniyo temuvangako mu control byonna byolaba biri kuyo bwabyagala olw'ensonga ze byonna byolaba biri mu bulamu bwo bwabyagala olw'ensonga ze eyo yentegera y'abajjanjabiddwa ebifuba edduniya neefuluma neesigala eno kungulu nga munda eri balina emiramwa gyabwe n'ebigendererwa byabwe ebisukka ku bulamu bw'edduniya baganda bange tulina olutalo lwa kukyusa mindset ntegeera
banna la ilaha illallah nga ddala bagitekako eriisa ejjogi balina entegeera endaba empangaala enzikiriza yaabwe gy'otoyina walala gy'ogenda gisanga bye bajjawa mu kubuulirirwa kuli okuva eri omulezi waabwe nga buli lwe battanira Qur'ani bafuna obujjanjabi bw'ebirwadde by'emitima oba eby'ebifuba ng'obujjanjabi obwo ogulwadde ogwatutulamu ffenna baguyita duniya gwatutula mitima gwatutula mu bifuba so nga ate Allah atulabudde mu aya 6 suratul Ankabut. Ddayo weetuuze ffe tuli ku nsi nga tusuubira nti wano tulina kufunirawo bizibu nga ni yagamba ffe tusaala nnyo omuntu wanaleke kufunirawo mitawaana era oli bwasaala ennyo ate ebizibu ne bisigalawo aga nti nze simanyina kumanya ninga atasaala. Waliwo byoba totegedde okusaala ennyo tekitegeeza kuva mu bupangisa, okusaala ennyo tekitegeeza butalwala, tekitegeeza butalwaza, tekitegeeza butasibwa. Ebyo bitegeerwa bajjanjabiddwa kirwadde kiri entegera n'ekyuka ne babirabira mu layini yaabwe. Nsaba Allah wekitibwa okufumitiriza Sheikh Ashraf bimu ku bigambo byenjize Allah okutandika n'ebirwadde nga tugambe bya mitima kigambo nadde si kiwadde budde. Lwaki mu birwadde byonna Allah tatandisiza bya mibiri n'atandisa birwadde bya mutima? Mbutufu wali so sensitive zuukuka omutima gwo gwolaba guli safe si mulwadde mulamu tosobola tugamba nti anze sina buzibu okusinzira ku yatonda omutima n'empangala yaffe. Wallahi yonna eraga nti emitima gyalwala ekirwadde gyetaaga bujjanjabi obuviira ddala eri ye yatonda emitima nga yatonda n'ensi shaitani gye yatusoberera negenda egitutuuza mu mitima. Saba lo kitibwa twokwerwanako ya rabbi. Sheikh Kajje barakallahu fika. Barakallah. Wali osomesezaako ne munno naye n'owulira ng'oyagala gwe otuule wansi wegatte kubasoma. Nze ifizu wange si mulungi nga omusajja ono kati bwayogera aya nga njijjayo yakwata ne aya zaako. Allah akusaasire. Amiina. Ekisinga okukwewuunyisa nti eduniya gye tulina okufuna twajja nayo. Eduniya gye tulina okufuna twajja nayo naye ekirala kye twajja nakyo mukimanyi bwe busobozi bw'okululunkanya bye tutajja kufuna ebitali byaffe. Seeka nziriramu nze ngombano bo babitegedde eduniya gituku eduniya eyaffe Allah yatutegeeza ddala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti twajja nayo naye ekirala kye twajja nakyo ngera kigeza okuva wa Allah. Twajja nayo tutya? eyatuleeta Allah tabaraka wa taala teyatuleeta butafuna kyatuleeta like teyakusulawo busuuziwa. Era hadithi nga riziki yo ekuwandiikibwako ng'oli mu luto lwa maamawo mugimanyi. Kakati nze point eyange teri ku ekyo. Point eri nti Allah ekigezo kiriwa si kuba nti wajja n'ekikyo naye ekirala kye wajja nakyo bwe busobozi bw'okululunkanira ekitali kikyo. Era awo ensi bwe tufuukira ekizibu singa Allah yatuleka nga tulaba bulabi kyaffe ejjana teyali badde na makolo naye bwe wali ojja mu lizikizo ze wajja nazo bwe busobozi bw'okulaba munno kyalina n'ogamba nange nkola ki newankubadde ne byolina tobimanyi nawe byenkana naye biri byo bikola ki awo edduniya weeva. Era Allah waba avumirira edduniya tavumirira nsi wadde mu Luganda nsanga nga tukiyita nsi. Edduniya bwe bulamu bwaki ensi nga yiyo yatuga siru fil ard gye bayita ard mutambule mutegeere Allah tabaraka wa taala okusingaka. Kati Allah tatuvumirira kuba tuli ku nsi eno eri physical naye ensi gye tuwangaala mu bulamu bwaffe tutula mu mitima. Nkutegeere bulungi Seeka edduniya bwe bulamu bwange bwe njimazeeko
dunia bwe bulamu innamal siyonga iyo aya josomye mu suratul ankabut wa ma hadhihi alhayatu dunya illa la'ib. Kati bw'ogisomye nenzire mabegako katono omanyi Qur'an ate bw'ogitandika enyuma ku aya ey'enkaaga mu ebbiri Allahu yabsutu rizqa liman yashaa min ibadihi wa yaqdiru lahu. Ogenda kuzanya ogenda kwetolola naye kyobamanya nti Allah tabaraka wa taala ye riziki yagita era yagikwata min ibadihi yakozesa kiga Allah erinnya erisembayo okuba nti erikulira amanya gonna n'erinnya erisembayo okukunnyonnyola kyoli ibadihi yakozesa erinnya erisinga okuba erya waggulu eryogera kuye na kiki kyoli ekituufu mu maaso ge bwe twogera ku Allah gwe kikyoba ofuuse oba mudduwe kati yakuteera yakola ki yakwatamu nga bw'aba yagadde n'amaliza agamba nti inna allaha bikulli shay'in alim. Erinnya lye erya Allah ekitendo kyeyasalawo okujja kyekyokuba nti ye buli kimu akikola ki akimanyi. Kati gwe olulunkana kyolina tokimanyi nekyolwanira tokimanyi tolina kyomanyi wabula edduniya gy'oliko osigala ng'endwadde ze twatandise nazo zisobola okuyingira mu kifuba nga ne gye ziva tosobola kuzibikirayo mpaka nga Allah akuyambyeko edduniya nekola ki nkemebwa okuwongerayo naye owadde otandika twasuubiza eddakiika 15 abakulu ndoza 2:15 bwe tubatusala kitundu anje tukyalina obudde kubanga eri wali eddalasa zewagambye nange zenjagala okukola okufuna bamulongo balina ebyokuyiga byabwe mulongo yiwa traffic oli mukwano gwo Allah musasiri wallahi mashallah sebo negwonakwata permit yeyereetawo oli tomunoonya kwegamba ebya Allah tabaraka wa taala bikwewuunyisa oveewo bajje bakwate ate bw'otuukawo nosaba Allah akutaaseewo gweoyinza okulowooza nti nno mu bimu ku binneewuunyisa kuffe abaana Adamu y'engeri gye tukwata ensonga ezitowa enkalubo y'okutegeera etwetaagisa obulungamu okuva ewa Allah ne tugifunza ne tugala tetutaka kusomaka. Olaba parish development model eriko manyo operational manyo n'enkiiko zituula kusomesa abantu butya bamugenda okukozesa emyoga naye ewamu n'okusomesebwa kwonna negigaana okukola mu bifo ebimu ebisinga ekyo gwolina amaanyi agakyogera ekyo gwolina amaanyi agakyogera nkitidde naye nga ekya sheekh tuli ffenna kakati obulamu tubufuula simple nnyo like nti kangu era ng'omuntu atamanyi bw'aba abatrafiki abo batunulira akavuyo ketukola ku kkubo ne bagamba lawukano ya alamun singa baali bamanyi singa abantu bano baali bamanyi byetumanyi ebibeera ku kkubo. Kati Allah tabaraka wa taala amanyi ekiri wano naye olwokuba tomanyi kyova nabbi oba tomanyi ne nabbi omukuba sallallahu alaihi wasallam omukuba n'omusaayi ne gutonnya naye nga Allah gwatumye akujje muki era bamanyi okututegeeza ntogeza n'onyooma amaanyi gw'abatamanyi. Nabbi Ibrahim bamusula muliro kagamba bagukuma olukulu mulukuma okubonereza naye obutamanya bwabakumisa ekinnya ne kitokota bakole jahannama basulemu nabbi wa Katonda. Abatamanyi abalala baalya mu nabbi Isa olukwe akomererwe. Kati va ku butamanya ssebo abatamanyi obagenda nga kitono bakutta ne bakizula luvannyuma bakusomako mu byafaayo nti kale batta omuzira batte yali agenda okukola ki kwataasa Sheeka bugamba batamanyi obagendanga kompola fobo tutaddewa fenna Allah bagamba fenna Allah bawadde Qur'an fe tutamanyi kuba yagambye inna Allaha bikulli shay'in alim. In fact obutamanya bwaffe azina
أذان طيب. بارك الله فيك. الله أكبر والله وفقت. وفقت. يسمعني ngame sijajua kujapumiki. La chinkulia kitambula bulungi. Kitambo dunia tojja nayo kaga. Yafe tojja nayo. Tugambya usiye nsonga. Musobozi kujja nayo. Musobozi kulwanirira bitali bya. Allah. mpaka 2015 zilizomuka keftara zibirabi nakasagura mtaaliq minna توضح للمسلمين ما استفاد له كنا ولكم حقوقكم من تجانبكم ذكرا زنا تانيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okumanya tetumanyi n'ekyokukolera eddakiika ezibulayo tumala kukiteesaako tulabe Allah tamala kukiteesaako. Nga maliriza muzindala okuguza ewa Sheikh, obutamanyi bwaffe obutamanya bwaffe bwe butuleetera okutya ekonome ne banne kyekyokka. Singa Allah tabaraka wa taala akusaasira n'omanya byonna byotayinza kukola ki newankubadde ngera n'okumanya okwo
olw'obusobozi buli obulowooza nti osobola okukukyusa osigala nga n'okumanya kusobola okuleetera ki obunkenke obusinga. Kati Allah tabaraka wa taala yamanyi, ye tatya. Akugambye muddu wange nkutadde awo bingi byotajja kukola ki kumanya, naye nze mmanyi, kkiriza. Olw'omukyalo omwe ayogedde statement leero gye nkyalowoozaako, agambye nze bwemba bintabudde ensi neekoma butya bwe mbadde nze ensolvinga problem zange mbuuka. Akubye ekifaananyi kyakubuuka. Sigamba nti mugende mwette musiraamu ayinza okuyimirira awo naga akambuuka endabye Allah oba akolaki. Ng'ategeeza nti kasita amakubo gonna ye ng'omuntu gasobola gaggwaayo, amaanyi ne gamuggwaako n'okupalapalanya ne kuggwaayo, abuuka bubuusi, naye talina lwe yakikoze Allah n'atamuwa solution. Aba ali awo ng'essimu evuga mu kaseera ako kennyini. So Allah tabaraka wa taala awulira era alaba. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Bano baali mukyala alopa wa nabbi ki sallallahu alaihi wasallam, mwami we ayanekka. Ate ebyo byatuukawo nnyo Allah okudemonstratingira nti atukola ki. Mumulooza sababu nuzulu zagendererwamu ki. Mbu Allah yali abaza kino kituukewo naye alyoka ayogere, yali yamanya dda. Ffe twetaaga okutegeera lwaki akola ki, assizza by'assizza, obubaka bukola amakulu. Ogwo nawo gujja kuba musomo mulala biidhnillah. Lwaki mu Uganda tukyalemereddwa okutuusa obubaka mu format Allah muyakola ki, muyabussiza, tuleeta buleete, tetuteekawo yadde sababu ki, sababu nuzulu. Wabula otula mu nju n'owulira nga kyotegedde kikulu nogaa kanki bagambe kijja bagasa. Ne Allah yali abimanyi naye alina ensonga lwaki yajja abikola ki, abiteekateeka bw'atyo bijjire mu phases nga bitunuulira abantu bwe bakyali, ng'obujja kuba musomo mulala. Mu bufunze Allah tabaraka wa taala yamanyi. Omusomo mukadde wange gwe yansuddeko kino kyo kankuloope sheekh ng'abantu balaba gumaliriza gunyumidde, mpuye njaga gumuwambako. Saba Allah tabaraka wa taala mutukumire atuwe ebirungi. Saba okkiriza nkuddiza omuzindalo guno kubanga n'obudde bwe byokuyiga okuva insha Allah. Baganda bange, twebaza nnyo Allah tuwaddeyo akakisa akatulako wano. Byowulira Sekamutagubya ayogera ebimu awuliriza byange, ate byowulira nzija mu ye. Kino kitegeeza nti faayo nnyo obeeko byojje wano byosobola okugabana n'abeewuwo. Gye twatandikidde Qur'ani lwe lutendereza Allah namba emu. Ye aya eyatanu mu 7 suratu Yunus gye twagambye nga Allah atulaga obwebbeeyi bwa Qur'ani, qul la ya ayyuha nnasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, bantu mmwe mufunye akakisa. Bino Seka byajatunyonnyola, tulina olutalo lwa kukyusa ntegeera yaffe, tulina olutalo lwa kukyusa ndaba yaffe. Allah alina bwe yabirambika nga bwe tutekwa biraba, ne environment alina bwe birambika. Kati kiri gye tuli tubirabe nga environment bwe biraba, tubirabe nga abantu bonna bwe babiraba, oba Allah alina bwe yabinnyonnyola. Mu bigambo ebinkuteka bya Sekadde ye yandaze nti si ensonga ye, eduniya yaffe twajja nayo. Allahu akbar. Byonna byonoonya mu nsi wajja nabyo, byonna yabiteekateeka, agenda okuleeta nga byonna akuleese nabyo. Mulongo mukwano gwange, omulimu gwokola maaso ga Allah ye programu ye, era ebbanga lyolina okugukolera alimanyi. Werinaggwerako bajja kugoba, bw'aba nabo tebagobye gwe kanyini ogenda kwekyanga.
ekimu ku bibiri okwekyangako kukutwala mu mulimu guli oguddako ku programu ya Allah tiwano ina kwekyanga olisobola okugenda ku mulimu guli oba balina kugoba kati wano gwe mukugoba gaba maziga bannanze eki gwolaba eddogo liri mugundi omwo ffe tubadde ku kizibu era waliwo yeneyandoze kati laba gyopaalira ati gwe ddayeeko okkirize nti Allah wange kino automatically kyekiseera kyewateekateeka omulimu guno kyennyina okugukolera gyontwala simanyiiyo nenze wendi kyova mu bigambo byabakkiririza mu mutonzi waabwe babiddiŋŋana ku makya n'olweggulo emirundi esatu raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya ebyo oba tubyogera tutegeeza ki ya rabbi raditu billahi rabba nasima Allah abeera omulezi wange ekyo kitegeeza nti nasima ntegeerere nze sina buzibu kyonna ate ne bw'otasiima walla era akutegeerera nga January 14 yonna simanyi kyenaba wekwate ku Qur'ani gwobyogedde kati raditu billahi rabba weekakosiime sekatugende nti era ne bw'otosiima wama tashauna illa ayasha Allahu automatically tebigenda kutambula yadde n'olunaku lw'olumu nga gwe bw'obyagala illa ayasha Allah bina kutambula nga bw'abyagala Allah lwaki ye rabbul alamin ebitonde byonna ye alera birere bino nno byowulira twogera yenzikiriza bwe twetegereza ekigambo la ilaha illa Allah n'emyaka 10 n'okusoba nabbi nga akinnyonnyola sallallahu alaihi wasallama yali akikenenula mu nzikiriza abantu abakyuse mindset waberewo enjawulo ennene wakati wabakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe n'abatabikkiririza ekigambo kikyansiiwa eduniya twajja nayo mulongo byonna byononya wajja nabyo kati pressure yaki kubye wajja nabyo kyekirwadde kiri ekyemitima kyetwetaaga obujjanjabi kituveemu bwe kituvaamu lwentegeera eri entuufu egenda kujja tukkirize nti asigenda kutuubagira nnyo nze nveeka nga nagenze kunona Allah kiyateeseteese nga teweepimidde kugamba nti nabadde noonya 15 kati gino emitwalo 9 ginkolere ki gwe baba wazubala 15 nga Allah ategese 9 gwe ngokkiriza nti nze nabaze 2 naye omutuufu yategese kino oyo ye yawona ekirwadde kiri kigamba kyaseka kinkutte kunye eduniya twajja nayo Allahu akbar kyakubiri n'atuga nti eduniya si kyekifo kino eduniya bwe kekabanga mulongo komaze mu nsi anziziza ku aya nze kenyini najiresi yankaga munye suratu al-ankabut wama hadhihi al-hayatu dunya tebuli buno bulamu bw'eduniya illa lahu muzannyo ogutwala obwongo bwe batewegendereza kati kuffeffe seka bagamente kye abantu abatamanyi bakwegendereza seka badde agamba ffe abantu abatamanyi bakwegendereza nnyo kyebakola bulayimu akitugambye ffe tetwakikoze bulayimu ffe twakyekoze wekomako omanyi mu butamanya twagambanga mu buto nzito nzaale abamu tulowooza mbu twakulawo twavaawo tetukyagamba nzito nzaale naye yendoza tukyagiina kale kati Allah akinkola alabe Allahu akbar nagana riba noga nti kanjirye akinkola tulabe ate omutone gukuzimba ate kiseeka gye twakulya seeka twalina buto bwaffe nga kafujjo nkonaako ndabe noga nti ono kamusaasire busaasizi kakati naffe Allah tulya riba nga nti ono kamulongo kamalega muleka ekimu ku bisinga okunyuma mu nsi muno kuffe abaana Adamu Allah yatuwa obusobozi obusobola okuwulira nga eno masjidi osobola ogimenya osobola okuwulira amaanyi wetaga just kunyiiga
olyoka olabe gavumenti bwosobola ogijjako kati okizuula ddi tosobola kugijjako nga bakulina nga bakukutte kati ko okwewulira eryanyi ekyo Allah era omuntu singa Allah agera omuntu omu n'asobola obusungu bw'alina ku mutima okubujjamu ekiyinza okukosa ensi eno ensi osobola ogimalawo omuntu ogwo singa laba bitambuliza ku ntegeerayo mu kiseera ng'onyiizi naye nga mazima gali nti byowulira temuba ebyo byowulira nga asobola oli yatuuka n'okulowooza nti asobola okuzimba asangayo katonda oyo gwe basinza akola ki muzimbe muzimbe tugende tukoleki Allah akbar kati ye mwana Adamu wano osobola okuya nti omanyi nti omuntu ayinza okusoma emyaka 15 nga seeka dawa nagikole eyakatandika atamanyi nawulira nga oyo abulamu gwosaagana mwana Adamu atalina kyamanyi abasawo batulimba abo temugenda bagema ng'ate mukakafu nnyo osinzidde ku kiteyetaaga kuba nakyako kyova batugamba nti eddiini yonna okukola akavuyo ku nsi teyetaaga kuba ntuufu newe banfu fe abantu tukolamu omulimu okujja kwa Allah gwasaasidde kati tulinayo eddiini egenda mu maaso mu Uganda wano eriko katonda waayo yali yakafa ebiseera ebyo ani ate katonda teeka unzi katugenda Allah akbar baganda bange byowulira tulimu yesaana okuba enzikirizayo ng'okkiriza nti eduniya yo wajja nayo pressure neba ya wansi Allah gatabaraka wa taala mu suratu dhariyat Allah gati inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka egye 10 n'okusoba nga bantu tannabagamba kusaala si kusiiba si nsonga yonna mu ddiini kwali kuzimba nzikiriza enzikiriza mu njogeremu oba endala kitegeeza ntegeera kati mmwe abakkiririza mu mutonzi wammwe naddala ne mukkiririza mu bwomu bwe eddagala lyammwe erinajjanjaba ebirwadde byammwe Qur'ani birwadde okuviira ddala mu birwadde ebitudde mu mitima ebitudde mu bifuba edduniya eno mulongo ogitwalire mu mbeera ndala nga ne bakozi banno bagitwalira mu mbeera ndala kitegeeza nti eduniya eno gwe ndaba Allah bw'ogitambuliza mu nnyiniyo ennyinyonnyola gye yaginnyonnyolamu ku sayidi ye eba kitono bw'ogitambuliza ku ntegera y'abantu abasigadde bonna be bagamba nti nze nfiirawo nze nzita omuntu nze omulimu ye taata ye maama so nga ate ababuuliriddwa Qur'ani eno nga bakkiriza nti luno olubuulirira luva eri mutonzi waffe mulezi waffe nga yatumanyi bye tuteemanyi n'ensi gy'atulambikira yennyiniyo automatically ebyo byombi bimuwe ebbeeyi n'omuwendo yaba atubuulira yekka abasigadde bonna tubagoba olw'obutaba na buyinza mu bulamu bwaffe olw'obutaba na kutegera kwa njawulo ku duniya baganda bange tulina obwetaavu bwa Qur'ani eyo mu bulamu bwaffe Allah seka aya gifundikiraga nti wallahu bikulli shay'in alim buli kyonna kyolowoozaako n'ekyotolirowooza na byonna abimanyi enemu ku aya ezintebenkeza eri mu suratu shura 27 Allah ngati walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirun basir walau basata Allahu rizqa liibadihi Allah bakusumululira abantu riziki nga bwe baginoonya nga bwe bagimusaba labaghaw fil ard bandyonoonye mu nsi wano bw'osiriikiriramu wallahi bangi Allah tusaasidde nnyo obutatusumulira riziki nga bwe tugimusaba otherwise mu darasa tetwandizze wangi gwe bwera olabyewo emmotoka ey'emiliyoni 4
ezo zijja mu dalasa dalasa zezijja nedda gwaniyaga nti entinda ministers village eriyo dalasa baada magharibi orede n'omuzikiti gwennyini simanyi oba gyeguli kati walau basata llahu rizqa liibadihi riziki eyo ennyingi ennyo gyonoonya allah akwagadde ennyo butagikuteera lwaki labagauta fi l ard wandyonoonesa olwonooneka tetuli benzirwa butaba na ssente kati allah otukwatirira otutaasa obwenzi kwekuwayo ogumu akuwayo gumu kitundu enkya nakuwaako enda olira ate nakugamba saddaaka ko kati kweza ate kuba osaddaaka kati ofunikira bibyo ebiwala ebinyirira otunuddeko bitunule nga walau basata llahu rizqa liibadihi allah kutwagala nnyo yensonga eyamulobedde yamuganya tusumululira riziki nga bwe tujagala labagaw fi lard abantu bandibadde bonoonefu walakin yunazilu biqadari ma yasha kwe kusalawo allah riziki agisse mu kigero ye kyeyesiimidde kyamanyi kyasazeewo innahu biibadihi allah ye yennyini kubaddu nga yabeetondera khabir abamanyi basir abalaba mulongo mukwano gwange allah kumire kutulangako mu dalasa n'ebisigadde allah akusimira ekisinga bulungi bw'oba osaana kuduumira kitongole ekyo tusaba allah akutuuseeyo nene dalasa zino azikulekemu ya rabbi sekakajje dakiika ezisigadde nga 5 tujje gy'oli tugabane byoyize naye kiriziganya nange nti tuli balwadde tulina ebirwadde ebyatutula mu mitima ngaekirwadde ekikulembera byonna bakiyita duniya bwe kikutuulamu ne shiriki talina buzibu riba talina buzibu ensaalwa butaagaliza kukakkana nga byonna bifaananyi nga bwe bifaananye olw'ekirwadde kiri ekyakutula mu duniya ekyakutula mu mutima so nga bwe werwanako ngaeddagala qur'ani wallahi kati mu ddagala eryo qur'ani seka mwajje byatugambye nti eduniya yo wajja nayo allahu akbar neduniya natuga nti eduniya si kyekifo wooli kyekiseera kyoli wano nsaba allah ekitiibwa atuwa kadde ne qur'ani ya rabbi allah ate okufumiitiriza allah ate okumuwuliriza oluwuliriza ng'alera alerwa awuliriza amulera nsaba allah ate okuwuliriza qur'ani eyo nga tuli mu kifo kyaffe kyakulerwa nga tuwuliriza atulera kitegeeza nti buli kyagenda okwogera automatically gaba mazima meereere kuba yatulera tetunnafuna kifo ekyo nsaba allah ekitiibwa ate okufumiitiriza n'okunyumyangamuko n'emitima gyaffe seke eddakiika ezo mpulira sisobola jazakallahu khair simanyi enteekateeka ebeereri tugenda kyotugamba enteekateeka yeeno gye tuliko terina bweba kyogituma kyetugenda nakyo era mmwe musoose okusomesa wano nga muli babiri omulundi gumu amaanyi nga gatutte kasita tegabaluma ebigambo byange ebijja okusembayo olwaleero allah bwanaaba bwasazeewo tetugezaako ne tunyooma kyetusobola okufuuka ku duniya eno tonyooma bulamu bwansi eno kyebusobola kukola tomanyi nga bw'otamanyi bukkiriza bwe gye buyinza kukoma era bw'otamanyi bwononefu bwe gye buyinza kukola era allah qaida y'obutasemberera yagyogera ku zambi lya bwenzi naye ntuufu mu riba kyova olaba nga abeetolodde riba bonna bakola so principle ya allah yakugezaako nga bw'osobola obutakola ki obutasemberera tomanyi kyosobola kufuuka eduniya ne mu kaseera kolowooza nti ogitegedde esobola okulaga version empya gy'oyinza okukkiriza nti ate kati kangende ku kiri abavuddeko wano ne bagenda ku byeyo ate bali mu duniya ndala
si ye Kampala. Kampala yine eduniya yali basumbuwa ne ku kyeyo tuwulira ebiriyo naye nga waliyo eduniya yaayo. Kati eduniya ekizibu kyokka kye tuyina nti ffenna balon tuyina eduniya zaffe, era omuntu azze n'eduniya ye wano. Nze nsobola Allah okungerera neŋŋamba kati mwe mwena mwena okusinziira ku kyenjagala mu duniya yange mufuuse magye, nze ame commander. That is how powerful. Out of the blue musobola okukola kavuyo wange, naye ate out of the musobola okukkaanya ne mukola ki obulungi bungi bwe mutayinza kumanyako ki muwendo. Kakati eduniya esigala ekola bweti, it is a game. Si mu ngeri ya game eza reality shows zebagamba no, game eyokuba nti iye ebirimu bya mazima, amazima golonzeeko ago galina kye gategeeza. Allah bwakugenda ne gaba nga tegazimbiddwa na kusimbibwa mu mazima ge, nga bwolaba nti okufa eno saidi ya kiba obulamu buli wano, okufa kuli wano. Engeri yokka gy'otegeera obulamu kwe kuba nti waliyo bomanyi abaafa. Kakati n'obulungamu obukutuuziza mu muzikiti wano wennyini wano waliwo version yo kyova Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti wali muntu yenna illa walahu maq'adun fil janna wa maq'adun fi nnar. Eno waliyo akatebeko ne waliyo akati katozanya na duniya. Kyova olaba nti olwokuba kya tabbu nnyo olina okuba guided. Eyakuleeta wano gw'olina okuwuliriza akole ki akulambike, ng'omwana bw'ataba bwampisa nga yeewagudde ku baamuzaala, n'omuddu bw'ataba wampisa nga yeewagudde ku yamutonda n'okusingawo, kubanga gy'olaga tomanyiiyo ye yamanyiiyo. omwana yandiyiiya naye ate omuntu ku muddu omutonzi. Kyensembyayo okutambulako okugenda e Bulaaya si kibi, onoonye riziki, byonna byaffe. Naye abantu bangi nnyo tuva wano nga tulinga abagamba nti eri Allah waayo mulala, owa wano alemereddwa. Embeera za wano zimulemeseza okutuukiriza kyeyakola kyeyansuubiza kangende muyambireko eri. Okutambula okunonya riziki si problem. Akida gy'olina mu kifuba ng'ogenda ye issue. Katuveeko wano tugendeko eri, egamba eri waliyo waliyaani atali wano. Kati Allah naye okutubonereza, sibaga nti munonya riziki, okutubonereza oba wakagenda ogenda okuya muno gwe walese wano ali mu kuzimba, tembiwulirangako otandika okutya okuddeeka, anti bibolekayo bonna bali mu kufuuka ki oli bamuwadde obwakaazi obanga wali mubuwalimu oli bamuwadde obwakaazi, oli kati yazimbye ekizimbe gundi baana batambula eka kale oba bwavayo Allah n'atandika okuteekayo kugamba no yaliwo yennyini buli wamu. Kakati okutambula tambula ng'onoonya riziki gye yakola ki gye yawangala, si kudduka eno nga walinga nti waliyo embeera emulemeseza okukulabira eri komuyambeyambeko. Bw'ogenda n'obukkiriza obwo emyaka 2 gijja kuggwako olunyuminge contract ogende mu myaka 10 okomewo era okomewo weewaki. So tambula nga weesigamidde ani Allah tabaraka wa taala ye waali. Ekyokubiri obutalya si kufa. Kiba yatuwako ne lamanzaani sheikh kyogamba nti emirundi gy'ofunye no gy'otatafunye gye gisinga obukulu, giriwa gisinga obungi mu nsi muno. Bw'otula wansi awo nobalamu nti emirundi gy'ofunye ne gy'otafunye giriwa gisinga obungi gye tufunye. Ekikuumisa ansa zonna zikutwala wa Allah. Bwe giba nga gy'ofunye gye emitono nga tofanga, bwe giba nga gy'ofunye gye emingi lwaki teweebaza? Dakika tuzimazeeyo sheikh. Gulaho omulyango sheikh. Yes sir.
Wa alaikum salaam. Amin. Amin. Allah Amin. Wajjana. Amin. Amin. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulonda rushya tukola bwekyo. Kyoyagala sika. Wa alaikum salaam. Salaam. Nti kyonna kyendi ng'omuntu kyali kusawa sinsonga oli buli oli bulungi Allah kwe kwagala kwayagala owoolere era bw'anaatuukisa eyugamba nti kati beera mubi oba bulungi ajja kukyusa embeera ateeke wakola ki wayagala era nekakasa ddala tulina kumusaba okwesiiga abantu bannaffe ye tulina okwekwatako wanya kujjanga beseekaseeka nkolayo kunyagaha badde nze bana ku ssomero ajaabi ngezi bwena ese nze nasosa ngingamba awu bwe wanga omwana ono naye kati kimu ng'obungi omalira asobola okutumalira so nekwateko mashaallah. Ndowooza kikulu nnyo sheekh okumanya nti obutapurizenti nga Allah nga dictator nti awo wakwagala takwagala wo nti alina kyafunamu naye nkulayirira Allah tosobola kuwoomerwa nga tewali kyali kikukayidde, tosobola kutegera kyengera kya Allah tosobola wanjise tosobola kuwoomerwa nga tewali kyali kikayidde. Oba otugamba ki? Kale ogamba otya nti kiwoomye? Kale ekitawooma kyeki like amagezi ogajjeewa agamanya nti waliyo ekitali kiwooma. Abakuuma ssente abatandise nga tebakola ki nga tebazirina bana bazisikidde. Kale neryo dokita mukwano gwange waliyo dokita tujja tumanyiganye ndoza tuddeko ne saidi eno tujjeyo emikono ebiri tandike n'omwazinyi wuno ate naye abaddewo katutwale guno omukono wakati nago giwezeewo mingi budda nkugamba obudde kati gwoba olonda kikukalubire. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusula kwange enjala kyabbeeyi okusinga okugenda okulya riba. Barakallahu fik. Owe riba bamulya batya? Na Allah. Wako okusula enjala tukumanyi naye. Naam, Yunus 5:7. Omuntu ayagala okubuulirirwa okutuufu. Naam. Barakallahu fika. Omuntu ayagala okujjanjabibwa endwadde ezimwogeddeko. Naam. Naam. Allah. Allah. Banyini kyo special. Nsaba Allah kitwera. Nsaba Allah bituwe.
byonna bina Allah abituwe ya rabbi. Mwazinyi kankuleke dokita mukwano gwange ba mukwano gwe tuyina yensonga lwaki sagala kuleka mukama wange. Naam dokita. Naam. Okuwanka si kirungi. Alhamdulillah seka nkomyewo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Allahumma amin. Naam. 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 Nsaballa kituwe ya rabbi. Sheikh tubuzeyo bange mulongo tumerabira tusala kitundu mulongo gojjo muleeta nze nti abasirika aliwo zendidde bajja kumpa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika. Barakallahu fika. Nze ngenda kusembyayo oli lwakuba nti ali wala kati naawe olonda asembayo omulala. Sheikh alonze gwe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah msasiri sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kibuzo. Swadaka ne baba mukadde mulamu. Ntegerekeka. Wano mama wange ali mubende. Mugoni yaabwe tusaballa abakyusizemu. Nsobola okukwata mu nsawo nga gyali mulamu nga ku mutima gwange nkikoze kulwa mama wange. Era nenjogera ne Allah wange nga ebiri jange gino Allah wange mama wange. Kati bwe kiba kisoboka kumulamu then kumufu ndoza kyandi tukakaseko bukakasi nga abaana b'omugenzi. Mu mbeera ya buwaze mukazi watunga emirimu gye bwe gyagaddewo tusigale nga we tusobola okumuyambirako tetumulekerera. Se omulyango gubadde mugolo already ne bwabadde mulamu just kyeyongedde kwetaagisa nnyo ate bwe yafudde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ndowooza naffe ekirabo kye tuyinza okuweereza mukadde kubanga yatulekedde omwana asobola okutuulako muzikiti. Saba Allah tabaraka wa ta'ala tukakasa nti ye mugagga. Bwe tubanga muno tufunyemu ku mpeera ffenna abali wanazi aziweereze mukadde naffe tagenda kutujjako. Naye tumusaba olw'obulungi amaanyi ge yateekamu okuba nti otulako muzikiti. Bwanga ina wali nga Allah amukutte amutte olutolo taddamu kuba nti akola ki era sebo musadda akitte. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sheikh Goro nedda sebo bali luddalo tusala same kitundu buleda kikaziizo yalla zezo tusale mwazinyi yasirise naye eddoboozi erimuvuddemu lyakulemesa nkolaakolana. Allah musasire mukama wange. Allah tabaraka tugamba nti wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim kumwe kubeeka akola ki alekeramu n'obutikitiki buno Allah muwejjana. Amin ya rabbi. Ne gubalekedde Allah agimuwe. Amin. Wa alaikum salam.
awonye covid ate bwokwata mulezo wa covid ate kati gwe wallahi Allah tusaidie. Wesaasire toli mulwadde inshallah, toli mulwadde inshallah. Ndowooza omulundi omulala nakyo tukiteeke ku program lano wenjogera nga agenda okudda mukiraba mutya seeka tuddenga naye oba bali bakusayininza. Okay, kakati mbadde ndowooza n'akaseera k'okunyonyola endwadde ez'omutima n'ebiri mu bifuba nayo iri muweeri, naye njagadde okugumya nti wali ogayaddemu kyekimu ku bulwadde bwaki, naye kimu kubiraga nti Allah yali akwagaliza kwe kukutumira munno gwe wali osuubira ki akujjukize, wabula toggwamu nnyo maanyi. Kenjagadde okomentinga ku bigambo bya sheekhe nti omutawaana gwe tuyina nti waliyo embeera ezimu ng'abalwadde batono n'embeera endala ng'abalwadde basinga obungi. Kati Allah yatugezesa nti bwe muba nga abalamu mwe batono ate temulina kudduka ki, ne bw'oba nnabbi ekyennyanja kijja kukumira. Kati tulinawo embeera ng'ojja kufuuka nabbi Yunusu ng'ate mu balwadde mulina okukola ki, okubeera olw'obwetaavu. Ne tuba n'embeera nga omulwadde yeyeewuunyisa ng'osobola omulekera abasawo baki abakugu badiringe naye. Kati simanyi kisinzira woonaaba oli Allah tabaraka wa taala akole ki akukwatireko, naye todduka bantu kubaleka mu kizikiza. Tweyigirize nnyo okuteekako ettaala mu kifo ky'okuwaana enzikiza ng'ekutte etulemesezza okutambula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omwazinyi tatugaana kukomawo olulala. Mbadde nsaba ssebo okujjako ng'olina gw'osigaza ky'ogamba abasiraamu. Assalamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.